Wekituukidde ku ddundiro ly'enkoko lino nga wabonye omusaayi gw'abakubiddwa amasasi wamu n'enkoko ezibadde zibaagibwa, wabula ng'emirambo gyaggiddwawo era nga ssentebe wamu n'ab'akakiiko ke ssaako n'abasirikale abaakubye amasasi poliisi yabatutte. Wakati mu kutya abamu ku baasimattusi okuli abasuubuzi wamu n'abakozi batubuulidde ebyabaddewo. Tuze kusuubula yakolako embaganyo ebaddewo amasaso okuyigingama ne batukuba bubiiro era abamu bakoseddwa emitwe nga bwogirabye abamu batutte mu malwaliro kati tetumanyi nsonga ki. Abdulaziz omu ku bakozi nga naye yabadde omu ku babaaga enkoko mu kiro ebyatuuseewo abinyumyanga lutabaalo. Ndowooza oba babadde n'enkolengana ne chairman oba babadde baze kubba ssente oba batutte ssente amasimu gaffe buli kimu ndowooza ye mission gye babaddeko okutwala ssente kwegamba nga abantu b'enkoko oluusi babajja kugula enkoko nga balina ssente ndowooza mission yaabwe yabadde ya ssente. Abamu ku balirwana beewuunyiza ekikolwa kya ssentebe Kabanda Charles era n'ategeeza nti yakozesa abasirikale ensobi. Bafunye ekizibu kuno yasooka okudduukirira bannange ki ekibaddewo yoyo omuntu gwe basse afudde gwe bakubye amasasi n'omulala abadde bazze okugula enkoko omulala kasitoma ye naye ne bamufa amasasi bajazi be bakubye si basirikale abasirikale bo baluvannyuma bazze luvannyuma. Bano bongedde okutunnyonnyola embeera bannaabwe gye battiddwamu era ne bategeeza nti amasasi gasse maneja w'ekifo kino Ssaalongo Lubega Jimmy wabula nga yafudde alaajana nga bw'atali mubbi naye nga mpaawo awuliriza. Security eno yazze ekiro basuubizaamu okugamba nti waliwo ababbi bwe mweyagendedde abasirikale bwe bazze ekiro batuuse butuuse bamanyi nti bali mukuba babbi ate nga bakuba bakozi ba mu nkoko kati yabadde mukozi w'omwo talina buzibu bwonna segede okufa kwe basirikale bano abazze ne difensi yaffe ey'oku kyalo kwe kwavudde obuzibu okw'okufa kw'oyo Ssaalongo. Abatuuze balaajanidde abakola okunoonyereza mu musango guno okussaawo okwekenneenya okulaba nga tewali bubbi bwabadde bukolebwa mu kiseera kino amasasi we gaakubiddwa. Omwana oyo tabadde na buzibu adde okunoonyeza mwana we kyakulya bamusanze munda siga nti bamusanze bweru yabaddewo mutwe yaliwo ng'omuntu kale bamutidde bwereere akaana ke kamugwayo kati akalese kato twetaaga obwenkanya ku mwana oyo. Wano Ssekyanzi Akram omu ku baasimattuse nga yakubiddwa essasi ku kibegabega ayogedde kwogera essasi gye lyamukuttemu. Ssekyanzi alaajanidde ab'obuyinza okukola kw'abo aba batuusizzaako obulumbaganyi. Tuli wano nga tukongola nkoko kati abasirikale gye bazze ab'amagye abambadde ebibomboola by'amagye tebasoose natubuuza nti nno bamukola ki olwazze omu najja navulawo wano tutudde wali bimukongola nkoko twasoose nabbeekanga era bwe basoose ne bakuba amasasi ne tugezaako okudduka kati erimu liryankutte. Abakulembeze b'ekitundu kino nga bakulembeddwamu ssentebe wa NRM Kizito Salim bannyonnyodde ku byabaddewo. Nange kyali mu kwebuuza obuzibu buvudde ki ensonga eyo maama wange naye ntuusa okusaasira kwange konna okusaasira kwange eri abatuuze b'Essumba bonna ne bannannyini bizinensi eyo ne bannannyini bantu abo. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala ku lukomo lw'essimu akakasizza nti omuntu omu yafiiriddewo n'abalala ne babuukawo n'ebisago wabula nga waliwo abaakwatiddwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Okunoonyereza mu nsonga ezabadde ekitongwe mu ffaamu ey'enkoko batujja kuba tubategeeza ebinaaba bivudde mu kunoonyereza. Waliwo abaakwatiddwa? Tulina some suspects abali mu custody okutuyambako mu kunoonyereza.